Nnyo ate mukumulamu okoli ku Delta TV program ebitulizibu nze Nasali toyanjudde dda mu kino kyaffe ekyasoosebwa oba tewakirabye abantu bano bendi nabo ensonga zetunuya za bulijjo za kwagala abaana abawala twagadde nnyo ebintu kandi Nansu ne Fresh Jajja abaana abawala twagadde nnyo ebintu naawe mwoli twagadde nnyo ebintu abatuwa ebintu ebyo bambi kugamba fene tubafunamu nga bo tewaiki batufunyemu abantu bwe bagamba kakati fene tudde eno nekyoleza tugamba tekisoboka ampa nange ne mmuwa okitegeera kakati ensonga gye tubaddeko eyo mpankuwe si mwangu buli wamu oba buli ango mpankuwe oyo wakwegendereza mbaana abawala kubanga abasajja abasinga bonna mpankuwe oyo aba ayagala kukubikula wadde newabadde akuwayo obusoole-soole obwa ssente gwe naakulalanza oba n'omagalala bw'amala okubikula bw'ati nafuna kyayagala siba tasobola kudda nga bw'abadde adda bw'eba ebadde simu ng'abadde agikubanga ku makya kubuuzaako morning good afternoon evening good night tasobola kujjako olunaku lumu n'akubamu omulundi gutya kumu n'akubuuzaako wasiibye otya ebiseera ennaku eziddako oba ebiseera ebiddako g'omukazi gw'olina okukola ki okukuba essimu bwekiri kyekyo kyennyini nze mba ntaddemu obudde bwange nkupoloose nkukubidde obusimu oba olyawo ntaddemu n'akasente kakati bwe mmala okukola investment eyo nfunye ekyenjagala kitegeeza gwe alina okuddamu kukola ki okunkuma because nze ogwange gwaggwa kakati awo obeera at my mercy nga mutandikwa I was at your mercy so right now oba olina okudealinga with it because nze ekyange kiba kiwedde Fresh Judge wanjita ekyo kituufu naye nga ate bambi mwenna mulina okubeera nga mwagalana nga mwenna mufaayo so sigamba nti nze Fresh Judge kubanga omulenzi yanjagala nenzikiriza naye nedda bannange buli muntu abeere nga buli omu ategeera munne kyekituufu kye kyandibadde ekituufu era kwe kulaba nga abaana abawala tebaagala kufumbirwa kubanga buli kiseera mubayiwa abalenzi mutuyiwa nnyo 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 ani mutuufu babuli omu agira mu ango omutuufu ajjanga mutuufu omubbi ajjanga mutuufu kati awo kyova olaba nti bagaanye okufumbirwa naye n'abaana abawala nze kambamenyeemu katono mwegabula nnyo nemwegabula nga bwe musobola abaana abawala muddeemu nga edda omulenzi yakwaniranga emyaka 3 myaka eki 3 sijja kulimba ffe batukwananga okumala emyaka eki oba eki n'olyoka okkiriza n'olyoka olaba nti ddala embeera yeeyo oba si yeeyo kakati bw'owulira nga embeera yeeyo nga mukwatagana nga mugenda era abantu abaapapiranga ebintu ebyo mukama yabawanga ebibonerezo kubanga omwana oli ng'amusuulawo ng'akola atya ng'amulekawo ng'amukola naye emyaka eki era nnyo n'amazzi n'ogamuyiira agalimu ebyennyanja nawulidde noga maama yaŋŋambye kamu n'ogayiwayo amazzi naye ng'omanyi nti waali naye n'ogamuyiira naye ennaku zino ate naffe twegabudde ne tuyitirira bannange tuyiseewo bannange tweddeko ate era bwe bulwadde obwo obutagwa omulenzi aba amanyi nti omuwala ono si mulwadde akati naawe omuwala n'omanya nti ono omusajja si mulwadde ekivaamu okwegabula ennyo byebyo ebirala ate n'abaana abalenzi sirina kyakubagamba oba simanyi ebiragalalagala nga bye bibakozesa ensobi kubanga bannange
bannange ebiragalalagala biyitirira biyitirira ebiragalalagala sijja kwogera kino sijja kwogera kiri naye ebiragalalagala byo biyitiridde kubanga luli omulembe ogwafu ogwedda nga omulenzi tanywa biragalalagala ebyo njagala kubuulira tebabinywanga nnyo naye nga omuntu nga bamalako okutegeeza nti tomalaako omulenzi nga kiki ennyo omulenzi ng'alina okukwana ng'amanyi nti amalako naye bw'oba tomalaako tosobola werijjiramu era bayagala bamalako wanga amalako ali oligino ennaku zino ebiragalalagala tebikyetaagisa waliwo akantu kamu bakayita kasikaali akuuma omubiri gwo kagogola bugogozi kasikaali African kombucha era buli omanyi bwenzuula ekyama mu kintu nze mba njagala nembuulirako baganda bange abali eyo obeera okuva mu kubeera newaaka obeere newakisi saidi ya muganda waffe oyo bayi mukulu wange ne bwoba mukazi ng'okanywedde owulira ng'omubiri gweyongera ate ng'omalako naawe because n'abakazi nabo tebakyamalako kati bw'onywalira kaasikaali ako ng'ona kale olimbudde bwe obw'eddembe siga muganda wange yekka obeera free nnyo obeera k'oligino kati naasoboka bano abatanambuulira ku kasikaali kakunywa kasikaali kakunywa si biragalalagala nga jjajja bwagambye okusooka nti abalenzi twegumbulidde omuzogo okunywa ebiragalalagala ebyo twabivaako kati ogwo mulembe gwagenda tulinaako okunywa bakayita kasikaali gwanga lyonna ate kinyuma nnyo nga alina omwagalwa sajja nga akakozesa ako kasikaali ng'alina n'omukyala nga asobola okukamupaakingira n'akamutwalira kinyuma nnyo nga batuddeawo nga bakakozesezzaabo babiri okanywa leero ng'omwagalwa alijja mu January ajja oba weetegese anti okuuma mubiri gwo okitegeera oba ne zimmiigi ogamba oba n'emmeeri yo neyajja emumbasa mu mubiri gwo ekintu ekikozesezza like nga mmwe okukola that askari na biki munammwe mwakizudde nti ddala waliwo ekizibu mu bantu yes eggwanga si mmwe mwekka abakoze ekintu kino naye n'abantu abalala bakola ki babikola kiki ddala ekireetera ng'ojjako simanyi bino bistress ku mirimu simanyi biki because jjajja nga bagambye edda toyinza kwerijja nga tokola ki nga tomalaako like kiki ekireese ennyo obuzibu obwo obutusizza abantu kati okunoonya buno bwa asikaali simanyi banoonye biki n'ebiringa ebyo problem esinza okubeera mu nsi naddala mu basajja amaddu gafuuka amaki amaddu n'abakazi bennyini baasukka okwambala obubi abakazi bambala bubi kati ffe bwe tubasinkana mu makubo eyo ngenda okutuuka eka ng'emikono nagimaliriza dda kwambala bannange naffe twayambala mmini mu buto bwange twayambala nnyo mmini mu mulembe gwa Amini era kyova olaba nti Amini yaziwera naye kaakati abaana abalenzi nze kyenva ŋŋamba nti badde ku asikaali kubanga ye atambula mu mubiri muno mwonna n'obeera bulungi. Nasoboka oli mwana muwala wali ofunyeko akaseera ak'okwetegekera omwami omwami n'otamulabako tanaba kinkolako naye taye takikola kuba bwe mbanga neetegese mba neetegese takola ki takinkolako naye takikola kuba bakitegeza nti ebirala byonna mba nja bizira oba nkya oba ddi nja bizira nange nja kuba saagala kitegeeza tekinyuma kubanga muli babiri ate omunaazira naye kiruma ate tosobola nakwebaka anti osula oweekyusa tosobola kwebaka osobola ofuna ssenyiga osobola okufuisa buli ddakiika nga tolina gutoguyina nononya amazzi g'okunywa n'ogolokagoloka ensiri gwawulira ensiri gwawulira suza atambula gwawulira ayise kabalaza
Mwami kuzira. Aha. Okay. Omwami wasubira muzaira abana nga bameka. Love webange ejja kutambula nga bweri. Sasa nga wajindaga. Tujja zala abana baffe. Achali mutwade subya muzako nga awezeza myaka emeka. Nja kuzaako naye. Simubanga dde nate sittono. Kansoko mala okufuna sente. Kuba kati ebanga eridda n'okusoma. Naye tumala kweteesa nti kati tusoke tukole. Kuba onzo okunza okweteesa wekka n'okola ebibyo nga yetamanyi. Na ne mwawukaniraawo. Mufune bibatankuula. Ne mumala okuteesa ababiri. Nemuteesa ababiri bwe munaamanya ekiri ewa munne. Temusobola kubagana. Omwami singa keera ku machana wasaddala no nesukana oli olugamba no yeno mwana okakasa nti yafunye omukyalo omulala. Yambi gambo nga teyangambi mazima. Ntabuka. Naye singa abajala ngamba nangamba Evelyn. Oba mukyala. Solo mwana okula ne muyitaba. Ne mugamba wanji daddy imu oba wanji naye. Kati wabikugamba. Wabwa ngamba nti omanyi. Bangamba nti mama Imran. Ninayo munno. Oba mukyala munno. Ngambulidde amazima. Namala n'atukwasa kajja funa n'atuyita ne twe meeting alo munamanya munne. Sikiinaako buzibu. Mwabata kuyita ku meeting. Amanyi kyoba mulabe wange. Manyi iki. Ante like abasajja basa okubikola naye like kusobola kumanya. Wabata mundaze. Era abankwese. But you're okay with it okubanga omwami alina omukyalo omulala. No problem. Nze kasaba ngampa keya no alabirira omwana wange. Love eyo gye wayina nga tannaba kumufuna roza so okubeera nga yemu. Love gye twalina mu kusonga tetunnazaala. Yaliwo nga nene nnyo nga fe abali waggulu mu ntikko. Naye kati twazaala ezadde lyaffe tuzaala omwana waffe kati Love esinga natugiraga mwana. Yeah. Kandi Wanji. Omusajja akedde ku makyo kitegedde alina omukyalo omulala. Nga yangambye oba nga nkitegedde mu ngambo. Byonna n'obanga yakugambye n'oba okukyangamba. Kati bwembanga tannakingamba nga sinakitegeera. Awo ali wadde mbubba ne mukazi we kasabeeranga tandaze ate ng'era sigadde nga bw'ali. Kubeera munaye sijja ginanga mulondoola mmanye embuba biki naye kasaabi abimalire eyo ebbali. Kati nakwasaganya bintu kati wabiŋŋamba era nange mba njagala tutuule tuteese kwekyo ekintu omusajja ogenda mugamba ki yamanyi ye wagenda okukola ekintu kye amugambe tewali gendagendayo ntuuze ne mukazi munnange ye tutuule ku mmeeza emu anti kakati bwe tunaabeera nga tetwemanyi twewulira bwewulizi nze ndi eno buli omu aba awulira ayagala alaga agamba njagala mulabeko oyo omukazi oba nsinga naye kati wano wetweraba twemanya ne tukkakkana buli omu amanya waakoma wakoma jajja okitegedde bulungi abaana bo bawulira abaana abo mbawulira olumu bakola byabulimba kubanga mukazi mujjawo lumanyi kabugo kakadde akati owange abaganda balumanyi balumalayo naye njagala kuboolera okujjako ng'ofunye omukisa munene nnyo ku nsi abakazi okubeera nga baagalana ate manya bateeka omusajja mu buzibu kuba bagamba ne bateesa nti tumutte nga tumutta tasula bwe tugamba nti kino kyonna kibeerawo naye bambi tubeere na buntu bulamu tugaana okulowooza nti ayagala nze asinga kwagala ono noono asinga kwagala ono awo ffenna tukkakkane tubeere bumu naye nga ddala mu buntu omukazi okwagala munne alwawo nnyo oli sigambye mbu tutuule tweyagale naye omanyi bwe kiruma ng'owulira buwulizi mbu omusajja alinayo omukazi omulala eyo ebbali namba yeye simu omukazi nakubira esimu naye n'alyoka akulumya okitegeera naye kasi omanya nti gyali osooka n'oteekawo obusungu awo naye kasi amumala okweraba n'omanya nti gyo kyangu nnyo omaze okitegeera nti ali naye kati olaba waaki omanyi bwe kiruma mumala gabiko obuvumu obukola butya
omuntu okuvaayo okugamba mukazi we nti nafunye omukyalo omulala nakyo si ekintu ekyangu by the way si kyangu abasajja babikola tebafaayo gwe naawe kitegeere nti nawe wona nnyiza ng'afuna omulala mubalangirira nawe si kyangu naye kisinziira ku lava eri mu makati n'enkwatagana ne foundation gye mwatandika n'ekintu kino naye si byakuzuukuka ku makya nogaa nti gwe nno nno olaba nyinayo munno. That is a very, very big thing to utter out of any man's mouth. Kizibu nnyo nnyo. Mpozi babaddu ba Allah bo kyo kyawandiikibwa already. Awo kyangu kikubawo n'agenda ne yeesootinga. Okay, bana yetu nga tumaliriza kandi muyimbi ayimba kakati akasembayo ku ye. Singa otuuka like okyabeetegeeza abami bo boyina because mubaina abami ababambaza abageno ba transporting asimanya abagulira emmere n'ebidinga ebyo omo moja tubiraba babeerawo naye nga sigambu ono bonambo bakwasaganya babeerawo era nga kati olina omu gwogamba kati gwe nkwasaganye kati gwe nkwasaganya kati nganze bano babeerayo nga bali awo balinda kati nganze nyinayo omuntu wangu anti kati we naba mutongodde kati wali communication ate buliwo oluwa omuntu obudde like oba naye muwa amaanyi anti nga we nagambye mu kusooka nti si buli akwana mbogenda muwa obudde kati mama lukumi lwonna lwonna banakwana nga obawo obudde era olondamu nga babiri nobateekawo nomala oppima minzaani nga we bakwabula nedda akasembayo temuyagayo ddala kuzaala ekintu kuzaala kino eno naawe oyingidde music ng'okimanyi nti nno mu abayimbi kintu ky'okuzaala simanyi kize mabega kikola kitya nagambye buli omu abeera ne pulaani ze kati nkitute geno it's a geno thing because sijja kwogerera bannange nze njogera nganze because kati naawe nga bw'oli awo engeri gye bakitandiseemu wandagiddewo ntya omusajja okunfunamu omwana tugenda kusiitaana si kusiitaana nze kiseera kyange we kinaatuuka nga nzaala naye kati but do you agree nti abantu abali mu industry gy'olimu nti okuzaala kubaze mabega anti kaakati otuuka n'ofulumya oluyimba ne lukwatayo olina okubeera otambula mu zishows ate odde emabega ng'ozadde anti kati osooka n'ogamba nti kansooka empushinge ku music emyaka nga3 awo ndyoke nzaale kankwerekereze kubanga omulimu gwe ye gumusingira omwami she doesn't mind so bijja mu maaso eyo yeah abadde square miles Sankama youth said square miles Sankama youth ekibiina kyamwe bakita batya Jovi Promotions Uganda yes jajja wanji oba nansubuga wanji nyawo tumaliriza olwo kakati nga ngenda wanga nsiibula ku programu yaffe eno gye tuliko abaana abawala oba abakazi buli omu asobole okwekuuma mu ngeri ye yeebuulirire kuba kati basenga baffe ennaku zino nze singuza simanyi senga nga simulaba wewuliranga gwe nze nganze obwongo bwange bwesera bwokka bwe ntuulawo ne manya kati mukazi alina kukola bw'ati nekyendaba ne nnyongerako bw'otyo jjajja agamba akasembayo abaana abawala muzaale kubanga bino ebiseera biyitawo n'okulongoosa atandirongooseddwa ne bakulongoosa owulidde nga okaluubiriddwa emyaka gyo giyiseeko okuggyako abantu abamu abawala buli kiseera abawa myaka 25 n'emyaka buli mwaka wa myaka 2 buli mwaka wa myaka 2 buli mwaka myaka 2 naye kaakati nganze munnange kakati oyina okubeera ng'oli wa myaka emingi abantu n'obufumbo bukulema naye bannange twekubirize bannange basonko nabo baali bakazi maama laba erinnya limbuzi eri abasonko yali mukazi naye ng'azaala abantu bonna baazaalanga
wano bazaawedde bazadde mu Bernard Nsubuga naye munnange nga bo baagala obufumbo ate n'okuyimba naye nga abantu abo munnange temubanenya bafumbirwa ate ne babeera bulungi ne bakola buli kimu naye ffe abasinga tetwagala kuzaala ate ne babeera nga bwe anaayagala okuzaala bajja mulongoosa buki agambe mwana maama aluma omwana aluma omwana muleka akulume naye nga tebakulongoosezza naye emyaka engeri gye gigenda otuwooza 25 ogujja 25 oguli 25 bannange emyaka gituyitako babeerenga babeerawo kwegamba muzaale bannange ensonga ya jjajja enkulu toyanza nnyo tweyanzeege kansubire nti mufunyemu ekyokuyiga wadde bibadde bisesa naye ofunamu ekyokuyiga ngaomuntu nasalirija Delta TV banayita 10 mperako mekoze ne Simon ku kamera beere bulungi beraba empisa bulungi n'akatono.